mu WhatsApp groups ezisobera mu 100 naye ng'aganyabo ne bwoba ne crisis ya mitwalo 10 toyina agikuwa zaaki omukazi omwavu ajogebwa nze nkyogera nnyo omukazi avuga ka vitsi ka primonga kake kasinga omukazi avuga Range Rover nga ya BAWE singa ekyogambye nti you are resigning oba singa ovudde ku mulimu ogwo banaakumisinga teri kiswaza nga nannyini maka keera kuzuukusa maid ne kirungi nnyo okuwa abaana obudde abaana mubawe obudde mubayigize buli kintu bwe balifuuka ekirala nga bakuze mu bukulu tebali kwekwasa. At the end of the day bw'obeera muwala olina okumanaginga how to manage a house. Yes. Olina okuyiga okufumba emmere n'ebirala. Bw'obeera mwana mulenzi olina okumanya omusajja kyalina okubeera mu maka. Era marriages nyingi zi breaking up ennaku zino why situtegese baana baffe. Samayanzi programu entugga ku kyali tukulengeza gyo tonnalengera ndine munasimuka Uganda Geno wasimuka Frank Gashumba tulina yensongo zuulira mikwano gyammwe bamu abakyala mikwano gwa kwongerako kivalue ki oli mu WhatsApp groups ezisobera mu 100 naye ng'aganyabo ne bwoba ne crisis ya mitwalo 10 toyina agikuwa zaaki mpozi na kino kankiiseewo ndi mu WhatsApp groups ez'enjawulo. Initially nali mu WhatsApp groups ntono ne okuva lwe na joininga MK movement ndi mu WhatsApp groups nyingi. Bannayuganda muyige okumanya WhatsApp group yaki. For example, bw'ebeera nga WhatsApp group ya ku kyalo, it's a village WhatsApp group, making sure nti ebintu ebigenda mu WhatsApp group eyo biri in line ne community mw'obeera. Bw'obeera nga oli mu WhatsApp group y'abaana abaasoma, let's say Makerere College na Magungo Gayaza, making sure nti at least 80% ku bintu by'oteekayo biri in line mu WhatsApp group eyo. Bw'obeera mu WhatsApp group nga MK, making sure nti ebintu ebigenda biri in line with the MK activities. Ne waliwo abantu mu WhatsApp group abafuuse receive and forward buli gasiya yenna. Era some of us have exited many WhatsApp groups. Olina leeta WhatsApp group mbwente yafunyisiza embolu buto wabadde yongera ugifunyisa, you get it. So ebyo nabyo bikulu nnyo. By the way, obana chote mukimanyi ebintu bye mu postinga mu WhatsApp groups be speaking of volumes of who you are and how you think. Na kino kiddamu bye mu postinga mu WhatsApp groups ezo biba jajingo bate mumanyi obate mukimanyi. Zino WhatsApp groups bazi abazungu bazikola for many reasons. Social networking n'ebirala. Mu abaana abali ku TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ebyo byonna abazungu bazikola kutwempawalinga. I know people abafunye serious business contracts nga bazijje mu social media groups. Abazize ku social media platforms as long as bakulaba ng'oli serious. So nze nga Gashumba sisimuka Uganda, mwali mubuuza nnyo simuka Uganda yaddawa. That's what we do. Sisimuka Uganda, it's about mindset change. Bantu kwekkiririzaamu. Sisimuka Uganda si ya NRM, si ya MK movement, si ya NUP, si ya FDC. Ya buli muntu yenna akkiririza nti osobola okukyusa obulamu bwo. Ekyo nakyo mukimanyi. Ate na kino mukitegere from today. Muyige ebyobufuzi eby'abantu abali civilized. Nsobola okukolagana naawe ng'oli mu NUP. Nsobola okukolagana naawe ng'oli mu NRM, ng'oli mu FDC. Recently nali mu kikuubeeyo, I was really impressed. Nasanga abasajja balinganga nga mukaaga. Ne bansanyukira nnyo. Omuna ngamba Gashumba twakulya wagenda wa muhoozi nti omuna ngamba nti nze nasigalayo najja nankumbi, omulala n'agamba nti nze ndi Katonga, omulala n'agamba nti nze ndi wa Kyagulanyi, basatu ne bagamba ffe twasigalayo wa muzeeyi. That's the Uganda I dream to live in. Nga situkkiriziganya ku byabufuzi naye nga tusigala tunyumya twegwa mu bifuba ne tukuba n'olwali. N'ebyobufuzi eby'obukyayi, I'm not party ku byobufuzi eby'obukyayi. Abazadde ennaku zino ku neetala gye beetalamu awaka obudde balina butono n'abaana omulembe guno nga baliwa nga bali ku mirimu. Kaakati olina okusalawo either emirimu oba okuza abaana. Yes, nkikkiriza tu living in a very challenging world. Nti maama akeera okukola ne taata alina okukeera okukola. Naye kirungi nnyo okuwa abaana obudde. Abaana mubawe obudde, mubayigize buli kintu. Bwe balifuuka ekirala nga bakuze mu bukulu tebali kwekwasa. Ng'owabasasulira school fees, wabalaga okwagala, wabayigiriza n'emirimu. Kwa kikulu nnyo abaana okumanya okukola emirimu. Ati abakuza abaana beekwasa economic kati. Economic ayo obudde tetukyalina tubeera mu kunoonya ssente. No.
sebo naffe tuli bazadde bwe munaasalawo okunoonya ennyo ssente abaana mubeerabire si bwe kiri mubeerabire ku nsi kuno assignment gye tulina ku nsi esooka our families si ye mu kikubo gy'oli si ku radio 4 si mu MTN si URA si Ministry of Health si Airtel si Stanbic Bank our first assignment ku nsi kuno it's our family kyovola bwe tulwala ku kaseera akafemba yababeera mu ddwaliro ng'obulayo eddakiika emu ofe si companies okolera ne family yo yekubeera ku mwanya yekubeerako sirabangayo muntu mpozi nga gyebali eddame nalirekera company mwe yali akola era usually ne boozaala abasiru era eddamu liteeka mu mannya g'abaki g'abasiru so never give an excuse mbu tuli too busy situlina budde bufa ku baana nze nga nkyayina abaana awaka kyalinga very simple nga be bawummula wiiki esoose yonna ya holiday beebake paka sawa ze baagala bavudde ku ssomero wiiki esooka beeyagalira awaka nga be baagala kasiteggwako balina okuzuuka ssaawa 12 ku makya bakole emirimu n'abakozi abalala awaka kubanga nabagambanga nti at the end of the day bw'obeera muwala olina okumanaginga how to manage a house olina okuyiga okufumba emmere n'ebirala bw'obeera mwana mulenzi olina okumanya omusajja kyalina okubeera mu maka era marriages nyingi zibreakings up ennaku zino why situtegese baana baffe for marriages situbategese kyekikosezza obufumbo munsonyiwe mu abajjega bali ku leediyo kuno abazadde abeefuula muli busy nsi yaawa n'ozaala omwana nasale n'agenda mu kisulo mu nasale muzita si nasale ezo zebatandikiramu kindergarten omwana ulira n'abeera mu kindergarten omwaka gubamu emyezi 12 mu myezi 12 taamu ebeeramu emyezi 3 size emyezi 9 kitegeeza nti omwana amaze emyezi 9 ku ssomero omwana nga wa myaka 3 mwana myaka 3 njalo tunulira omwana oyo kuva mu kindergarten paka senior 6 omwana n'abeera mu kisulo kuva kindergarten paka senior 6 ali bondinga ddi ne taata we ne maama we weeks 3 yakadde waka holiday ne gwako nze okujjako nga cases ziri very rare era nze nenfuuka president wano teri mwana wa kindergarten yalikiriziddwa kubeera mu kisulo abaana balina kubeera n'abazadde ne babondinga nabo you get it njalo tunulira omwana from nursery to senior 6 ali mu kisulo ate amasomero gammwe gano ag'e Uganda gayonooneka ate ne mu holiday babawa holiday work omwana bamuwa holiday work kigamba oluwumula ne lwanga terukyali ulira twabeeranga amasomero nga batugamba be at the right place at the right time doing the right thing. Kati abaana bamu basindise waka for holiday lwaki mubawa holiday work amakulu g'oluwumula tekyali kubanga abaana mu holiday kukola mirimu n'abazadde kuba kyedoma kubuuka kuzanya kuyiga mbeera za waka neza abaana nabeeranga nabo omwana wiiki emu gy'omuwadde ogenda omulaba nga ali mu homework n'omubuuza bino bikiti Uncle Frank nti kasita tudda ku ssomero kye basooka okutubuuza holiday work wamukola mupuli saabazadde mwenna abampuliriza mbeegayiridde bwegayirizi I beg you, I request you muwe abaana obuki obudde kyova olaba abayindi bwe batubiitingira abayindi kizibu okusanga omwana w'omuyindi ali mu kisulo abaana b'abayindi basoma bava waka omwana n'akula ng'amanya taata wange ono yamuyamba owa URA ono yamuyamba owa umeme ono yamuyamba mu kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti national water nga mumanyi nti weebale nnyo but look at a young kid tunulire omwana wa omwana wo nga okuva mu kindergarten ali mu kiki ali mu kisulo mbadde ngattamu wano nga ndaba nursery to P7 egyo myaka 10 omwana ali mu kisulo tayimu gy'obadde obala omwaka gy'afissaawo nga yesinga okuba entono gy'afissaawo okubeerako awaka mu myaka 10 ekirala bino byempulira mbumukolera baana omwana gw'okolerera tomuwadde budde waliwo ettaka lye twali tugenda okugula n'omukyalo omu ne tugenda mu mmotoka ye n'omwana we omwana ng'ali ku smartphone bwe twatuuka okulambula ettaka omwana n'asigala mu mmotoka ne mugamba maama nno okoze ensobi oyo omwana ali mu senior 6 yali badde amanyi buli kintu kye bwekiyita owa senior 6 ali ne maama bagenda kukola transaction ya ttaka asigadde mu mmotoka tulambudde ettaka ne maama ettaka alyagadde mbasekeredde bino bye mugamba nti mukolera baana kino kankyogere kijja bakuba naye kituufu nnyo nti
bwe mutaafe ku baana mubawe obudde abawadde abaana obudde bajja ggula bye mwalekera abaana bammwe abawadde abaana obudde bajja twala bye mulekedde abaana mutawadde budde. Yes, simple. Kuba bino byempulira nyina apartments 12 nyina kino ekyo kiringanga kuyigiriza omwana okujjayo ssente buli lwayigiriza omwana okujjayo ssente tajja kumanya zikola. So mwenna abazadde mwenna don't give an excuse oba okola kaleerwe oba muwino oba nakasero genda n'omwana wo mubeere naye amanye ssente gye zikola ki gye ziva. Bwe mutaakola ekyo abawadde abaana obudde bajja ggula emaali yammwe gye mulese ku nsigolo. Kankubuuzemu ekibuuzo, amafaamu agagulwa kaakati tegaliko bannyinigo? Galina bannyinigo nga bamanyi ploti zonna ezigulwa mu Kampala tezaaliko bannyinizo? Zaalina. So muyigire abaana babeere n'empisa bayiga okukola abaana bamanye ssente. Banenze kambabuulire bino bye baatulimbanga bonna abaana mubaweerera basome babeere bulungi. Omwana omuyigiza okuba n'akasente ate mu abaana abawala it's even worse kubanga abasajja bajooga abakazi abaavu. Omukazi omwavu ajoogebwa. Nze nkyogera nnyo omukazi avuga ka vitsi ka primonga kake kasinga omukazi avuga Range Rover nga ya BAWE. Lwaki? Bwe weekyanga ne BAWE oba ne boyfriend wo eyakuwa Range Rover gireka mu parking n'amanyi eba mugage. Wonderful. So muyigiza abaana okukola babeeremu nakasente. So don't give an excuse mbuno tuli bize. Nye ekirala bano abaana ba maid bannakadaama be muyina mu maka gammwe tebaagalangako okukola kubeera ba maids mbeera yabafoosinga. Omwana ono nakadaama oba maid ali awaka in a special way musabe akubulira n'ekigenda waka omwana wa getting involved mu kumanya how to run a home. Tebabangako na kirooto kyakuba tekibangawo. Teri muntu waliwo omuntu eyazaalibwa ayagala kubeera driver wa muntu waliwo ayagala okubeera maid waliwo ayagala okubeera cleaner. Nsi ye mufoosinga. Kati advantage y'omwana omuwala ali awaka oba omulenzi kuyigira ku nakadaama ono oba maid emirimu agikola atya. You get it? Nga bwe mwalabye waliwo video trending ennyo. Waliwo maid oba gwe muyita nakadaama abadde akola Lebanon akoleddeyo ba for 2-3 years n'agamba bakama bwe I have to return home. Bannange video eri trending eri buli wamu. Mama yakaabye maid aleke baleka taata akaba n'abaana bakaba paka ku airport ali ku airport agenda kulinnya nnyonyi naye nga obwana bugamba tagenda okumanya maid oli abadde abakolera emirimu. Omukazi yagambye nti enkola gy'abadde abakolera kijja kwetaagisa abantu 6 okukola emirimu gy'ono. Omukazi alina ku TikTok agamba nti Kenya waliyo omuntu ayinza okonvinsinga omuwala ono akomewo. Kitegeeza abadde wanjawulo nnyo. Bakyamwetaaga. Kati for example nange mbadde nnyina omulaalo w'enta nkoledde emyaka nga 3. Sibangako na mulaalo ng'oli. Ebbanga lyamaze ku faamu tewali nte yali erwadde. Kuba ye nga agenda n'agula eddagala n'abaana ali ku faamu. Bbanga lya myaka 3. Ndayira nga ntya Allah teri nte yali erwadde teri nte yali efudde. Naye yatuuse n'agamba nti agenda kukola bintu birala. Nandeetera omulala. Era ne bwe yaliŋŋambye nti ssente zino ze mbadde nkusasula nnyongezaamu bwezi mbadde njazimuwa. Nga sibeerawo ne neeraliikirira. Nayina waliwo nafiirwe ente 6 mu wiiki emu nga sinaba mufuna. Maama wange n'atuuka n'okuŋŋamba faamu eno tugiveeko ente zikama lita 18 lita mmeka. Naye ono okuva lwe yajja obulamu ne bukyuka. Teri erwala teri efa. Teri erwala teri efa ekirala. N'abasawo bonna abajjanjabanga ente. Omu yaŋŋamba faamu wagiggala ne musa white. Ng'essimu tekyavuga. Lulinga buli simu eva ku faamu ŋŋamba lubaze waliyo erwadde. You get it? So n'ekiraka kizeeyo mwabakola ku mirimu. Singa enkyo ogambye nti you are resigning oba singa ovudde ku mulimu ogwo banaakumisinga nti twasubiddwa gundi. Ate bw'obeera messenger kola emirimu nga messenger. Bw'obeera maid teri kiswaza nga nannyini maka keera kuzuukusa maid. Nga mukama wo yakugamba nti owayizuukuka oyisimule ennyumba. Yes. Nga yeebase. Kakati ono nakadaama owa Lebanon ajjeewo kino perception eno nti baganda baffe bonna abannyinaze abaagenda okukola obwayaaya batulugunyuzibwa. Kubanga maid ono eyavudde Lebanon yadde akaaba nga n'obwana bukaaba nga ne maama akaaba nga ne taata akaaba. Ekyo kyekyayinza okunkuba ewala nendaba ne Semaka nga naye okulukusa amazigo olwammanyi. Ate okunoonyeza kulaga nti munnakenya omu akola emirimu gy'abannayuganda 6. Wano Kenyan. Ne same study eraga nti omuchina omu akola emirimu gy'abannayuganda 6.
Abannakenya babakuza bali shrewd. Ffe twabaki. Muyina a rainy season. Mu Uganda ne bootapakasa ofuna bwe bakuba ekyemisana. Kyekituyinula. Yes. Ekibayinula buli kintu weekiri. December season ejjensenene zigwa ne mukwata ne mulya. Waffe ku faamu eyo manyi okugitambula mu nosanga mwogo ekyemeza nga mwogo akuze. Nosanga amapeera nosanga buli kiki. Buli kimu. Uganda eno nemala ekyukamu nga buli kintu olina kikolerera. Wano gwe tewali Muganda we yali azza wakanaga nti aze kulabako n'amala wiiki. Ekyo Kenya tikiriiyo. Tosobola kukyala kumala wiiki. As long as tulina rainy season, tulina radio zino ezisiba nga zikyamula abantu, bannayuganda bajja kubeera bwe batyo. Okitegeera. So to me, muvaluwinga emirimu. Oba owulirwa nga omulimu togwagala, just resign and go. Wewa. Program Entugga Kwoli buli lunaku lwa Monday ssaawa zibeera 3 paka 5 ky'olina okukola kiri kimu kyokka kuteekako 103 tonyezaawo 3 radio 4 ensunsuzi ate eri mu bendo eri ebunyoro bazzukulu baakabaleega nammwe tuli nammwe ku 10 tonyezaawo 7 radio 7 eyo nayo bweti bwebeera nga ensonga zonna zitambula. Mukulu Gashumba. Yes. Mbadde ndi wano. Uganda is a joke. Waliwo olukuŋŋaana olw'obutonde bw'ensi mu luzungu lwayita Climate Summit. Lukwata ku mbeera y'obudde. Luli Dubai. Uganda yawe delegation ya Uganda erimu abantu 600. Abavudde kuno genda mu lukuŋŋaana olwo. Dubai. 600. Mu bano 600 nabo bagenda funa olusanvu buli lunaku. Owulira? Bagenze Dubai. Mu nnyonyi baflyinga business class bali Dubai. Nyina ekintu kyensanga buli gyendaga abantu abalina hope in general muhozi kani wabambuuza ekibuuzo kiri kimu. Will Muhoozi fix this country? Kyekibuuzo wonna buli wendaga. Nti Muhoozi anatereza eggwanga lino. Anatereza eggwanga lino. Mwabatuwuliriza ng'obanjibwa manerenda abakozi ba gavumenti 600 bali Dubai mu lukuŋŋaana lw'obutonde bwaki bw'ensi. Naye singa obabuuzizza abagenze nti buli omu akulageya akantu kamu bwe kati kakoze mu Uganda okutereeza climate ya Uganda tekaliiwo. Kwaba abagenzi. Lino eggwanga gagga ne ssente zibbwa. Sisimuka Uganda in 2013 zijjukira twatandika campaign Plant a Tree Save Uganda ne tusimba emiti egiwera miliyoni 1.2 across the country. Christian situliiko. Ontegera dozi. Tetuliiko. Tebayinza nakugamba nti owaayi at least mwinawo kye mwakola musaana okwateninga conference eyo. Kati ababbi ba ssente z'omiwa omusolo abali e Dubai babeetaaga kutaayiza ku kisaawe Entebbe. Olukuŋŋaana olubadde lwetaaga ekinene nnyo abantu nga 100 kubanga prime minister yalidinze delegation. Abantu 20. Just prime minister ne ba technocrats nga 200. Mbadde mbalamu wano dola 7 lunaku abantu 600. Kitegeeza nti eggwanga lifulumya emitwalo 42 buli lunaku. Eja dola. Bamaze ennaku zimeka nga 10. Ke kawumbi kamu n'ekitundu lunaku. Lino eggwanga gagga. Sente ngampi. Abantu bayinonye sente z'omuwa omusolo. Wakiwulidde? Tunabasituna bakumaliza ngenda kunoonya ziri ensi ezaakula zaweereza badelegates bameka. Endala eziri mu tabamiruko oyo. Tebakulimba zino sente ze bakozesezza. Si donor funds, taxpayers money. Sente URA ezeekorekitinga bano ze balya. Si bavujjirizi nti batutaddemu sente. Taxpayers money. Prime Minister w'eggwanga Nabbanja ne delegation y'abantu 20 badde bamala. Okiwulira? Ne bajja ne baleeta report. Yes. Lukaga. Beesiimye nnyo abatamanyi bigenda mu maaso mu Uganda balina emirembe.
teri muntu amanyi bigenda mu maaso mu Uganda atajja funa nkanyanya. This country nga ziva kweraliikirira lino eggwanga gagga beyond the percent zonoonebwa buki 600 buli omu aweewa $7 mwaka mu abiri ezo ze excludinga hotel mu bagenda okusula ennyonyi ze bagenda okulinnya ebiba bisasule lino eggwanga gagga simanyi. I wish MK would take over this country tomorrow. ebintu tebikyuka. Yes, President Museveni alina ebirungi bingi byakoledde eggwanga lino bingi ebirungi naye akaseera katuuse omuntu omulala taking over. Ababbi bamuyitiriddeko. He can no longer manage these thieves. Onayita wano. Abo abagenzeyo mubabuuze value ki gye bagenda okwongera wa. Don't be shocked nti Nema yesinzayo delegation eyo naye abantu nga bamazeewo ebibira n'entobazi nti ebyobufuzi bireke kutwawula. Actually Kyagulanyi oyo nga tannaba kutandika nuupu yayimba oluyimba olwo. Mwabatemagana amajambiya ne mwewalana nti owagira Museveni ono awagira MK ono awagira Kyagulanyi ono Besigye. Bano bowagira tebakumanyi na kumanya. Tebamanyi na bwofaanana n'embeera gy'olimu tebagimanyi. Omuntu gw'owalana ye neighbour yajja okutaasa ku 8 ogw'ekiro ng'omwana we alwadde. Gwalwanira Kyagulanyi akumanyi. Kyagulanyi ali Bulaaya ali mu kulya ssente. Gwalwanira Yoweri Museveni akumanyi ali mu konvoyize takumanyi. You get it? So ebyobufuzi mu bijjemu akajanja. Bano ababatemaganya amajambiya bali Kampala banywa whisky banywa champagne mwe muli eyo mutemagana amajambiya. So towalana na muntu lwa byobufuzi. Buli muntu alina eddembe ly'okuwagira kyawagira. Awagira Yoweri amuwagire, awagira General MK amuwagire, awagira Kyagulanyi amuwagire, buli omu n'ensonga ze, awagira Besigye amuwagire, buli omu n'ensonga ze. N'ekirala bw'oba olaba nti nze okuwagira MK si kituufu, don't coerce me, tonteekako kifuba, sweet talk me. Okiwulira bakuyita kuperereza. Mperereza ne sikumpemula kuba ne bonoowemula paka Yesu lwalidda nze nja kusigala mpagira MK. Endowooza yo tejja kukyuka. Yes, esobola okukyuka by the way if you give me facts. Kubanga bintu bingi byenkyusiza bwe nalinda bw'obulala ennyo esobola okukyuka. Ng'oli atudde n'akuliira mu Yes, nti ne don't coerce me. Ate n'ekya kino nkibagamba kati ebyo 2026 etandise okulengeza. Bannabyabufuzi bonna bakomawo wammwe tebadda wammwe nti babaagala. Bakomawo kubanga ekyamaguzi kye balina mu sitooka yemu abalonzi. Oba temukimanyi babeetaaga kati. Bano ababaka be mulaba mu constituency nga beetawula tebeetawula nti babaagala nnyo, beetawula kuba baagala akalulu ka 2026. Bwe munaamala okukabawa toliddamu balaba nga baddamu babulanga emyaka bino byendaba mu parliament nti abaka opposition ba walking out tebakulimba. I can tell you Mpuuga leader of opposition anoonya akomyewo atya nga leader of the opposition period. Era Kyagulanyi n'alenewinga contract ye today toliddamu kulaba kwekalakasa okwo mu parliament. Mpuuga ne bamuzza ku bwalo Today okwekalakasa kukomaawo. Ekirala mwawaka abeekalakasa lwaki ate musiba mu kantini nga munywa kyayi? Lwaki ate mulinnya ennyonyi? Mwanyina ze Namboozi abadde Ghana. Obukiiko tebabuggalawo. Anti ulira omanyi lwaki batambula? Buli mubaka parliament buli lwatambula bamusasula $7 allowance free money. Dola ya Amerika $7 ze milioni nga 2.8 buli lunaku. Bw'amala y'ennaku 10 ze milioni 2.7. Kati ababaka bonna bagenda Luwanda wali emipiira gy'ababaka. Abasinga ku list opposition East Africa bagenda kumena ku 14. Kitegeeza bagenda kukola milioni nga 3.3. Mwenga babalimba. Buli mubaka anaagenda. Buli mubaka oba oli we FDC oba oli we NRM oba oli wa NUP buli omu aweebwa $7 buli lunaku. Ezo tezincludinga ticket gyalinyidde y'ennyonyi, tezincludinga hotel mwagenda kusula. Zezimuyisa mu lunaku. Ka pocket money nga gwe bowo omwana pocket money ogenda ku ssomero. Mwenga babalimba nga mutingane ku byalo bya mujje muli. Mutingane fe tuli Kampala ku Serena twenywera kyayi. Mutinganireyo. Nze sina muntu yenna gwe mpala na lwandowooza ye never. Owa Kyagulanyi abere wa Kyagulanyi. Yes. Owa MK we MK. Yes. Owa Museveni wa Museveni. Yes. Waliwo abagamba nti jjajja tova ku main. Dembe lyabwe it's their right. It's their right. Naffe tugamba nti President Museveni asavinze ekisanja ekimala time etuusa handing over obuyinza.
ate ono omuntu anatwa assuring us smooth transition of power is General MK fwe tulowooza gwe nawe ine eki endowooza yo ne bw'ogenda ku TikTok n'owemula n'okola kino singa okuwemula kwali kujjako gavumenti singa Museveni takyafuga wano okuwemula nti nkwenzo social media njiyeko byenjagala byonna abaana bawemula Museveni ono singa okuwemula n'okuvuma kwali kujjako gavumenti singa enaali mutekyaliko tewali gavumenti yali agiddwako lwakuwemula teriyo kiringa banaakusiba eruzira n'okera n'ovuma ekkuufulu gye baasibye n'ekisumuzo teri kuufulu yeesumulwa lwa bivumo olina kuleeta kisumuluzo bw'obeera eruzira nga tebalina kusalira musango balooya bo balina kulwana weeyimirirwa okole ki ofulume sikera ku kuufulu eri ku mulyango n'ogiwemula no way nze era mbyo n'enseka n'okuseka